Ono ye Bulembe kwalira Ssemakula ng'omulimu gwe omukulu gwa kwetikka wano mu Kisenyi era ng'agumazeemu ebbanga eriwerako. Olw'obumanyirivu bw'alina banne bamuteekamu obwesigwa ne bamulonda okubakulira era nga kati yakulira abeetissi mu Kisenyi. Ssemakula agamba nti okwetikka kwe kumuyimirizzaawo. Si gwe mubi, mulimu mulungi guyimirizaawo omuntu singa oba ogwewadde. Ebintu bye basinga okusitula mulimu ebyuma, obuwunga, kasooli, ebijanjaalo n'ebintu ebirala bingi. Ssemakula agamba nti obuzito okusitulwa tebuliiko kkomo wadde nga olw'okwagala okufuna ssente eziwerako omuntu atuuka ekiseera ne yeetikka obuzito obusukka mu kilo 100. Era obuzito bwagwo kutandikira mulingi y'ekiro nga kale 12 kugenda wansi 15 bwe watyo. Kyokka oluusi bwe beetikka ennyo bafunamu okulumizibwa mu nkizi. Nze okuba nti obudde wano olumizibwa eddaka awaka ne weekola ki? Funamu ku buwiiki. Kitwala bbanga nti onoobeera awo buli budde ng'oli mulwadde. Okusinziira ku bakugu mu by'amagumba okwetikka tekwandibadde kubi lwakuba obuzito bwe busukka obungi kikosa amagumba era oluusi ekiviirako omuntu okusanyalala emikono n'amagulu. Obulumi buyinza okutandikira mu nsingo ne bugenda mpaka wansi w'omugongo ebiseera ebisinga. Dr. Johnson Kabogoza ono nga musawo w'amagumba e Mulago agamba nti obuzito okukosa omuntu kisinziira ku mubiri gwe n'obuzito bwe. Emibiri gyaffe gyonna si gye gimu. Kuba osanga omuntu nga yakula kabode ng'asobola okwetikka kiloz 10 natafuna buzibu. Naye n'osanga oli omuntu alina kiloz 7 neyetikka kiloz 10. Ekyo nakyo kisoboka. Naye natandika okufuna obuzibu. Dr. Kabogoza era ategeezezza nti abantu abeetikka bwe bafuna obuvune naddala ku mugongo balwawo okukikkiriza nti balwadde olw'okuba nti gwe mulimu gwabwe ng'era oluusi baba beetaaga okusooka okusomesebwa nga tebannaweebwa ddagala. Omulwadde yenna alina okutegeera nti alina obuzibu. Naye obuzibu tebuvudde walala wonna, buvudde ku mirimu ki gy'akola. Kasita akkiriza oyo aba mwangu wa kujjanjaba. Naye ebiseera ebisinga abalwadde baffe ab'amagumba takkiriza kuba ate ogwo omulimu gwe gumuzimirizzaawo. Okwetikka nagwo mulimu gwa bulijjo ng'emirala naye ng'abagukola bafuna obuvune bungi naddala obwekuusa ku magumba. Kino tekibalobedde kulekeraawo okukola mulimu guno olw'embeera y'ensi gye bagamba embi. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.